Amateke 10 agafuga omwenge. Tosesemanga mwenge kubobo yono na sente z'omuguzi oba omuweesa. Mutamivu muno tomuyitako ku kkubo. Mutamivu muno tomuyitako ku kkubo wakulema nawe webakaawo. Mujazuka mwenencha. Ate tosibulanga ng'ova mu bbaala. Yitamu nganzi. Yes. Tonaaba nga ng'oliko hangover. Toyosanga kunywa mwenge. Tonywanga mazzi mbosala omwenge. Oyina kunywa kye wanyedde. Webale nnyo. Osekere kintu ekyo. But anyway, that's an interesting joke akali ku social media yo. Yeno bajita Sakata Vibes. DJ Senior Bida tumikusuza Dimanyi Gamgongo yali ku kamera yo non-stop mpola mpola okubanga akweleza ensonga. Tuzene Senga Toko special edition. Erimu mkulu MC Martino, mulimu Samu Square King, mulimu Auntie Green, oba Senga Green, muita Princess, Mbale Princess. Queen Green, Mbale Juice. They're representing. Mbale Juice. Alright, but Smaswaga they're representing lere chintigina kwa chakabi nnyo, kuwa walimu nabali mbatsi family. Ate mutayimu eno siba batsi. Ba muzukulu wa nkali kachira tekakisa manna kujja w'abaana luwaji mu mana. Tweyanzege tuli naye wano live kojja guli muri Tuyingidde. Yes tuli na ne kojja omuto sebyoya. Abana muli n'amaani. Abana message. Omwana yampeleza message nangamba. Omwana yampeleza message nangamba. Mukola table talk. Niyo nje mwasembayo kola yanyumira nnyo. Sema tino mugikola. Ate nganze mpulira ntidde. Nange naddamu nenjiraba. Manager loni yansange wakana ngamba. Senga Toko. Manager loni yansange wakana ngamba. Matino. Seba kubuziza bakazi biki. Sanya no yogera byonna. Ne oli olino byoge. Nemuga twabadde kujja Toko Senga Toko. Aye nina abantu baffe bibaagala twogera. Abantu babyagala nnyo. Ebintu byokwezina abantu babyagala. Obeera ffenna tuzaalidwa. Wani mutambanyukiza amanyago? Amanya gange bampita muzukulu wa nkali kachira tekakisa mana kojja w'abaana wajirwa mana tugenda kwogera ku bintu byakwezina bintu byakwekola kubeera ffenna mwe tuvudde ffenna tutondeddwa okuyitibwa mu ki teri atabyagala. Ate wali abasajja balina empisa mu ebyo nabatayina mpisa. Wali abasajja empisa nzo omukubo. Omusajja omusanga nga alina empisa y'omukubo. Mukwano mpaako. Emmano gisaba mu mbeera ya bwetwa wange. Bakyogera nnyo ebituufu. Abasajja banzinambi be babamukira emmana. Bamukira emmana ogeno givaamu oleegudde omwana w'abandi obusolo. Omusajja yawandika ku Twitter luli n'agamba nti okuba ne solid ennene ekyo muto Mukama Katonda yasima n'akikuwa. Naye okuba na bunyengazi obeera mulema buba bugayavu bwo bulagajjavu bwo obwaginaanula. Omukazi yenna oteekeddwa okufunzaako ku mmana. Omukazi oba inofunzaako ku mmana. Si omukazi osangibwa nga waleeguuka kiba kibi nnyo. Omuddo Katonda yakututondera tugukozese naddala abakyala mu kusinga. So noonyereza feffette ensiko onoonye omuddo oguyinza okuyamba kufunza. Ate gule ni wafunza? Nedda, tekitegeeza nti nno nina okufunza every time. Waliwo abantu nga ffe twatonderwanga naturally way. Neema nawe kulegunkangako mwana wange, mwana wa nnyawo, mwana wa ssebo. Funzaamu. Funzaamu. Funzaamu kuba emmana enfunde n'engeri gy'emiimaamu n'owulira nga mu butuufu onyumirwa ekintu ky'okola ki? N'owulira nga mu butuufu naawe onyumirwa ekintu ky'okola. Naye ogenda n'ogwa mu mwana emmana yaleekuuka. Bayida ate n'abakazi ekirala kye njagala obajjukiza mulekerawo ebintu bye tulagiranga ennyo ate nga twezina. Bane abakazi mulagira. Oli eyo n'okyayonka ebbeere nkwataako eno okumunyo. Ebintu togamba mugiraagira mututuma okukola ebintu bingi mu bintu by'okwezina. Naffe abasajja ne mutuwugula obwongo ne tukomenkerezanga mu butuufu. Kojja awo nnyini. Bubeera buzibu bwo. Bubeera buzibu. Lwaki omulinda okulagira? Ebintu by'okwezina. Kyova olaba mbagamba abaana ab'obulenzi. Mufune mikwano gyammwe. Kati sanga yali mukwano gwo osooka n'onyumyako naye ne mukuba ekiboosi. N'omanya w'osooka otukwata n'ozzako n'omalawo eddakiika meka wano mmeka. Ne mu mmala gabandiwa n'osanga akantu n'omala
kubanga yikayo omwana alina okutuma ebyo ebyokunyumya yali agala kukola surprise nani kyali ku musino bwe ngandi ku musino kyanuna bwe tomana kati lero matino ndono nawe tukubye ekibozo kitegere weso ina ku gatano twesanze mutandika okwele obumanyi wo okutandikira n'owo okumalira ojasa musukwe alina obulumi ku mutima nti alaba ka baby kali awo ka politika yimiridde agenda okugira ati yasererayo busezi agamba choka ka baby katini bwe kati omusajja mpadde ozanga wali ku ex wa mu Sudani ekyo na mwandu tokirira ngakobokende tewaliyo kagwagenda buli wogera bila kozembera ku buzuli oya kuzole sana watusanze obuzibu mu bintu by'okwezi na bino bali babyogera nnyo funira ddala obuzibu bw'amaanyi nosererayo nzina bifunako omwana kasolido kaba katini nedda tikaba katini mulimu abaana nga babejjuka omuntu yenna complaining akunze waliwo abaana waliwo muddeko nagamba waliwo abaana ababejjuka naye mulimu namwe abaana ab'obulenzi abatusobera nga sayizi etiisa olimba kati tuti nakunyumiza suniya bbi mwana muwala yategeka bulungi ebyokulya amalobbi teka omwana agenda okujanga newateekako kano kagali mpitawo tekajjako kavaako nekagwa eyo gali mpitawo bagenda ogikola nga bamanyi sayizi yes naye wotukira okola nga gali mpitawo evaako negwa wotukira okola nga gali mpitawo ekuvaako negwa mwana wange oba bubi kati wewe onyiza abasajja bajimuteekako bwe bati ne baleeta n'ennyondo bagikonesa olugenda ngeganye kati bana bakagituuse eno waggulu neyabika yonna neyulika tugenda obeera nsasaga enjerere wabula tulina kasitole wano kenjagala banyumizaamu tetugenda otambulirako mu ngeri yakuteesateesa nawe osobola oteesa naffe awo mu comment box teekawo comment zo mpolampola ate oba olina omulamwa gweyagala tuwogereko teweerabira okuteeka mu comment box tujja kuba tuguleeta mu ngeri ekangakanga etiisatiisa naye ng'ate oyiga ensonga bazisobola zibeera no bagitase nga tooko wano ku Sakata Vibes nze DJ Senior Bid ali mikusuzaadi leero tulina Samusukwe King Batis Maswaga saako Anti Green ne MC Martino Manyiga Mugongo yali ku kamera Guy agamba nze Francis I have been with this girlfriend of mine for about 3 years, but to tell you the truth, I just vibed her because I was from a heartbreak and I didn't want to stay alone. So we started dating. I thought I would develop feelings for her in the long run, but things failed. She's caring. She takes care of me. She does house chores well. Cooks for me, but myself I don't feel anything for her, and yet for her she loves me so much. She even moved in recently without even asking me, and now she's talking about visiting her parents, something I can't do. And anyways, 2 months back I met my ex-girlfriend again, and we wrinkled our relationship. I still love her ex-girlfriend. Now I'm looking for ways to tell this lady to move out of my house. What is the best way to break up with someone? Am I doing the right thing? Or what should I do? I'm totally confused. Guy, what wabuuza? omukazi yamukwano yafolinga mu mukwano n'omukazi gw'atayagala olw'okuba yali mu heartbreak ne ex-girlfriend naye in the long run ono gwe yafolinga mu mukwano nga gwatamwagala akola buli ekisinga gyali naye ye tabirabawo ate ne baddingana ne ex-girlfriend oli yamu heartbreaking yes kati bazizaawo mukwano gwange bujja naye ayagala gamba ono gwali naye gw'atayagala amuviire ayinza kikola atya ekisooka maybe ng'omwami oyo ali ready era okuddamu okugumiikiriza omumenya omutima abeera alina okwetegeka okuddamu okumenyeka omutima omulundi omulala otyo alina okugumira era okubeera nga tagenda kufuna byafunamu ono mukyala
kubeera tagenda bifuna. Okay. Ate agenda bakito bakoonona mukisa. A wasting emikisa je. Ayonona emikisa. Amala emikisa je yalina. Agimalayo. Because senior situation bwetu buli omuntu abatiseka bagitambulira bagifuna naddala bavubuka ya. Naye omanyi bagamba akadda nyuma kassa. Kassa. Kati ye ayina bukakafu ki nti tekigenda kuddamu kozo oli yamumenya omutima. Maybe ebyokwechawa bibeerawo ne mwechawa naye kibalo omanyi okwechawa kwa njawulo ebyo kibamenya okumenyeka omutima. Ekigambo ekyo omuntu oba bakikozeseza that means omuntu abeera kuyisiza bubi nnyo ng'akumenya omutima ebyaddala. Osobola ngo omuntu akumenya omutima naye nga tukyawaganye naye ng'okyamala ne uli omutima ng'akumenya omutima disappointment nga just a n'okwechawa osobola okubeera ng'okyayi omuntu naye nga takumenya omutima nga just omukyala. Kozi muzimanya okwechawa kibeera ne okumenyeka omutima ndowooza kyekisinga okuba obuyinza kyekisinga okuba dangerous mu relationship. Abantu abasinga bagenda mu depression, abantu abasinga ba running mad. Kati finally just kasebyo kagamu kati oyo bagamba amuloga ali kalina amulengera. Sebo. Alina kola kigayo. Alina kuchawa ati actually. Issue yeri ngeri kijanza kwegoba kuono. Adde ku oli ex wo mukade yamu heart breaking yamenya omutima. Ne yanziza nnyo komawo ku table talk. Yes. Manya Green in Malaika. Yes. Birungi Olivia Princess Wembale. Yes. First of all, bali bakumenya ko mutima? Of course. Wali amenya ko mutima? Yes. Okay, gena mas. Nemodingana. Mirundi mwenyo nemodingana. Yes. Bade nja kwongera mune tugende. Anyways, kibi nnyo okumenya omuntu omutima kiruma. Very bad. Nga tomenyekangako kiruma. Neruzi tugwa mu situations n'ogumenyanga nawe togenderedde. Kale nga toyina choice. Hey! Nga toyina kya kusalawo kirala. Exactly. Nebirawo ng'omuntu omenya omutima. Naye gye buva ne gye bugenda. Si bwenzi mukwano. Abantu bamenya emitima nga tetugenderedde accidentally nebirira mu mwana bendo omenya omutima. Yes. Nawe ne kenyini kikuluma. Nawe ne kikuluma. Yes. Naye nga decision ekikoze. Nekikuhontinga. Naye nga wakoze ekintu ekyekisiru. Naye nga tuze ku mulamwa nga muganda wange Matino wagambye. Amuloga ali kwaggulu ko kalina amulengera. So buli kyazzaako akiraba. Nagamba tojja kakala kisigala kubanga nayo mayi bakigamba nti amulengera. Bayina enjogera egamba nakyogera ku tebotoka eyagwa tetwali mu nsonga za sengando za twali mu nsonga ndala. Nembagamba ngono wayogedde nti akadanyuma kassa. Webale. Nekitegeera. Nekirala, if you don't learn from your mistakes, when will you learn? Thank you. Shit already happened. Yes. Why can't you learn from that? Webale. Fena tuyize kuva mu nsobi ze batukoze, ze tukoze. Yes. Ne tuyiga. Yes. Naye kati omwana oba okwera ku makya ntasobola kujjukira kiki wakola. Yes. Gwe kannyini nakyogera bwe nti era alabye ku musota. Ne walaba akasuli akabuuka. Yekanga. Oyo kennyini omusota gwe yalaba gwe nnyini ne kati gwalabye ate gwali wearing of face nga musiru. Simanyi. Sweetheart, there's one thing in life. Yes. Nachogera ku gundi eyagwa. If you want to be successful in life, let go. And if you let go, forget. And start afresh. Yes. Be new. Yes. Refresh up yourself. Understand. Become new. Forget about every shit that has happened behind you. Yes. Kati ono muntu. Unless otherwise. Unless otherwise echange kijira wano. Unless otherwise yange jira wano. Nti. Amwinamu omwana. Nedda. Wampeta. Nedda. Abazadde bamumanyi? Sinyo. He's losing nothing if he lets go. Kati wana mdamu mmenya mutima nga bichi byatupostingira gasiya. Mbuchi nga tugamba mbuchi. Haija kubasaba mumuwa amagezi. Akaliwa. Ng'akyali kwekyo. Naleka girlfriend yali anjagala ennyo nga ze simwagala. Neza ku ex wange. Mama awunya tata gasiya tetwagala kumanya. Kubanga olaba era bagama ensobi kyobola bagama ensobi n'ebizibu bibeerawo mu nsi kuyiga nti omuntu bw'obeera n'ekizibu kuba kuyiga bw'obeera kati nga zino ensobi singa kati ali mu kuyiga nti kati wadda n'ono gwe yeekyawa naye that means ye tayiga kati naye ate
ayagala ffe tumuwa amagezi ayagala kumenya mutima gw'oli ate amwagala tulina ekintu ku nsi kuno tumuyigiriza okumenya omutima ate ogw'omuntu gwakola ki amwagala ebyadda tulina ekintu ku nsi kuno nti tuleeta ebintu ku nsi ebitalina kubeerawo ne tubicreatinga ne bibeerawo webale nnyo kati okedde ku makya senior B nkimanyi okuba buli wenkwata oba mu ssukaali onkuba lwaki mba nkumaweera okukwata mu ssukaali era onkube lwaki ssukaali simwesonyiwa n'enzira ku munnyo yeah? So that guy should leave us alone tatusumbuwa koja batimasoka ensonga za mutabanyi woziwulidde story eyo ngirinamu omukono kiringa kati nga nze ne mama Palaso webale nnyo it was the same scenario naye saasobola kuddayo wa mama Palaso naye ate nandibadde mwagala nnyo kuba mama w'omwana okitegeera naye saasobola kuddayo reason being namanya nti omuntu yenna alina kasita akulaga ekintu omanya nti tekigenda va waafunidde eri potential ekikulaga that means that anytime kijja kola ki kijja komawo tukiputinge right njagala abagoberezi baffe kati nkiteeka mu line entuufu mu line entuufu kiri bwe kiti ono omusajja omukazi ono gwakabira gwe yakagwa naye mu laavu essaawa zino gwagamba nti asobola okufiirwa naye kennyini okugwa naye mu laavu yali ayagala kuzibikira kiri kituli that means teyatwala na time nene nnyo eri awo kuhiiringa kiriwo okitegeera ye yabuukira bubuukizi kino nono gwe yafuna ono asobola ozibikirayo ekiri ekyaliwo kati oli eyamumenya omutima essaawa zino ate ono waaba akulaga nti ate ayagala kuddayo oli yamumenya omutima nga teyamuleetera mu mbeera ey'okuba nti afuna ono gwalabamu ebirungi gwataateekinga time kufuna ekitegeeza nti ajja sigala mu kubanga amenyeka bw'atyo agenda sigala nga amenyeka bw'atyo because webanga bakulazeeko wano bakumenya omutima take time heal up olabe ekikyenzizaako naye kati immediately nti ofuniddewo ate omuntu omulala azibikira ekiri eri ekitegeeza ogenda sigala ng'okola ki ng'omenyeka kati oli akomyewo agenda kuwacha ekipya mugenda kuddamu era mu situation koja n'ekirala tatutte na budde wadde ono yamufuna wadde tamwagala naye nono akomyewo yamumenya omutima aleka tatutte na budde naye tawoni none ekimukomeza wayinza okubanga oli akomyewo excitement anti kati kyekyo ayinamu excitement lwaki ono omuwa attention ono yakumenya omutima omenya omutima lwaki nkuwa attention okitegeera mali n'okukuleka nengezaako okuhiiringa kuba matina omuntu kye bayita okumenya omutima relationships zino tuzigwamu mu ngeri yanjawulo neraavu abantu tugifuna mu ngeri yanjawulo omuntu kye bayita nti omuntu akumenya omutima omuntu aba akukoze ekisembayo that's why they call heartbreak kuba bantu bangi betwawukanye nabo naye nga tetubamenye emitima okitegeera nga mwawukanye olw'obusonga nomale n'ogamba naye manyi n'omukazi sigenda mmalako naye nogaaka mwesonywe ye omukazi n'asigalayo nga alumizibwa olw'okuba g'okoze eki omwesonywe naye nga olina oluusi ky'omuwonyeza oba naawe ekyokoze eki kyeweewonyeza kati so omuntu w'otuukira ovayo n'ogamba nti bannaye gundi yammenya omutima aba akukoze ekisembayo matina omuntu akoze ekisembayo tolina na gaapu gy'osobola muwa nti akusemberere omuntu ng'akumenya omutima akutadde mu pain tozina woyinza nakujja kali katima kagamba nti kansembereze omuntu ono that's why era bakugamba nti akasanyuma kakola ki kasa kuba eri gy'ovudde mu muliro atoyagala kuddayo mu muliro samusukwe ensonga eno oli musajja eyinza n'okuba ekukwatako nnyo tobanga yegwe wawandisa akabaluwa omukazi yamenya omutima nenkyayiramu n'abeewaabwe wajja wabeewa nakyayirako n'abeewaabwe sini omanyi kye bayita okukumenya omutima kintu kyamaani sini abikyenga omuntu okuggyako buli kyolina n'obanga kati olina kutandikira ku zero laavu egenze omuntu agenze buli memories zonna zigenze buli kimu kigenze kati olina okuddamu okwezimba nange kyalinga ekyali kintuuseeko naye ate cause nze nange ndowooza abantu bangi be batanamenya mitima naddala ngo mulaavu naye kirimu okwebaza mukama kankolememu ekirime kati matino kyovola abantu omuntu agamba gundi bamumenya omutima n'agwa n'eddala oba n'alwala neebuuza nze nga sisobola kulwala ekitegeeza heartbreak muganda mukazi akumenya omutima n'obeerawo nga mu butuufu owulira ddala nze mwekyo ekintu ola nze nebaza mukama kibadde nga masinyabye bakutwala sinze yakutwala kibadde nga sinyabye nti nze mu bulamu bwange yali omuntu yali amenyeeko omutima
waali naye ate nti naye mukujja mu bulamu bwange nze nganze ndaka nalemu obuto nanvuga speed okyegera kati mukunvuga speed nange nemenyo omuntu gwe namenyo omutima naye ate ndooza nebaza mukama nti naye bwe yammenya ate ono omutima gwe yanvuga speed because yanvuga speed nga ndi muto ndowooza ye bwe yammenya omutima naye ate nafuna chance nti gwe namenyo omutima nali nsobola okuddamu ne mukwasaganya so wali ono guy naye ye ate gwe namenyo omutima tamenyangako mutima yadde tewali kyali ankoze era yabeera muntu mulungi era n'abeera muntu mulungi naye nafuna chance nti nkyasobola omukola ki okudda nengezako tereza ensonga zange because ye tewali osobola okudisappointinga mu love n'omudisappointinga n'otamwagala ne musigalawo nga mukola ki nga mukwatagana nga newe mwesa amwe naye omuntu gw'omenya omutima ne wakulaba bayagala akuwa obutwa kituufu obeera omudisappointinze kiri ekisembayo ekitagamba. I want to be honest with you people. Njagala kuliratinga story eno ku bulamu bwa Sam Sukwe. Era nansonyiwa okuba nti ngenda kwambula nkudde ku bikokojjo. Sam Sukwe alina scenario eyokuba nti nze kennyini kamakoogera namukolera pass na datinga omuwala eyafuka girlfriend wenfafa nnyo n'amwagala na buli kintu Samu kyalina n'ayagala n'omuwala ona buli kimu kyalina ne kanika Samu akaagala webale nnyo n'okubuuza ng'abooza kituufu tolimbye ng'amwagala nnyo namusangako abalaba munsonyiwe nga laavu nyingi nnyo gy'alina munsonyiwe okuba nti muno ngenda kugatamu abantu naye oyo omukyala yalina omwana naye Samu ng'ayagala omwana oli ngowe owaddala era abantu abasinga bamanyi omwana we wa Samu so abamanyi story eyo munansonyiwa okuba nti njirese wano ku recording but ensonga lwaki Samu watulumisa omwana ensonga kitugirese wano ku recording ali mu mbeera ensonga lwaki Samu ali mu mbeera bw'eti nti badufuna obutakkaanya omuwala yakoze ebyekisira omuwala n'agenda n'ava mu bulamu bwa Samu naye nga mu kugenda nga talina kamulekedde naye nga teyamubeereddewo nnyo Samu yabeererawo omuwala naye ejjako buli kyalina oli mu mbeera emu omuwala n'atambula n'agenda kubanga nze nina nekyemmanyi nti Samu yeewolerako omuwala oyo miliyoni nga 2 okuzijja ku kyali wange omuwala agenda akuba eddiiru omuwala n'agenda n'akuba ddiiru bwe yadda tawangako Samu yadde kati omuntu bw'atyo y'omuntu mu butuufu ng'owulira n'ogaa omuntu ono mubeereddewo njiyewo omubiri yono Samu Sukwe King era bambi ntwala omukisa guno okudefendinga my brother okuva leero nti embeera yonna gy'alimu abamu muddeeyo mumujerega mbusemanya fashionista ki atayambala nga ba fashionista yandibadde ayambala bulungi naye acha refreshing obulamu agatta heartbreak n'okuba nti no capital yaliibwa omukyale yagenda kaze edduka yalirya tenna nti ajja kuddamu ono fashionista I believe in him amagezi agayina obwonga abuyina amanyi kyali era fashionista mwambazi designer era ensonga zonna zimanyi no so okudda ku mulama embeera eyo abantu bangi bagifesinze Samu yali going through a very hard tough time nga nze simanyi I know ngajjana nyinyonyola munnaye naye nga nze sikifaako omusajja nga ali mu depression eyaddala ng'omukazi agenze omukazi amulese kati nkitegeera luvannyuma nga I'm too much involved nti nze yakola pass Samu okumitinga oyo omuwala nze yakola pass Samu yalina kubye ne mugamba Samu omwana woyo jangu nkukoledde ddiiru naye ebiddako gwamanyi omwana woyo surprisingly mwezi gumu myezi 5 myezi 6 alina omuwala nintandika n'okuba blessinga nga future husband and wife okitegera unfortunately ebintu byakyuka omuwala n'atandika nga kati ffe emikwano gya Sam tuli ba strangers nga tuli ba enemies eri family yaabwe ekyo kiri understandable because you want your friend to settle on suspicion exactly you want your friend to settle netumuwa space munaye eyo gye bamu heartbreaking era so going not even right now are going through that same chevola banjogedde story bweru naye ate ekyo tekitegeeza muno Samu talina bamwegomba talina bamwegwanyiza oba naye talina beyegwanyiza what if mukazi wa Samu olinga akomyewo wait
Can I get this right? Okay. Sam, are you seeing someone new and then your girlfriend came back and then you want to go back to her? No, I was just assuming. But what if she comes back? Sam, I as a Kasita naye woman, wali olabe otusomedde bulungi naye wali. I as a woman, I'm coming your way. Abakazi nina kufaanana nalaba ku Facebook nga kuliko lion n'omukazi mbutu dangerous creatures. Definitely. Muli kutera kutambula bonna. Lion, omukazi, a snake and money. Yes. Two different creatures are cooperated and they're working together. Yes. My dear, a woman is one of the worst creatures God has ever put on the earth. Trust me. Abawala konsekono. What to breaking her into something to chivam. Yes. We come back for reasons. Okay. We always come back for. I'm telling you, as a woman, we always come back with reasons. One, we can come back to mend everything. But that doesn't give you a guarantee that I'm now of everything. Kubanga wentu kilogamba nti no buli kimu kanjiveko nzireyo. Kitegeeze no biganye. Thank you so much. Of course, yeah. Thank you. I'm offering Then you it. see good where you came from. Kati ate nenzirayo. Ewa senior B eyali asobola okumberera mu buli mbeera. Kati no biganye ndi ku zero. Kitegeeza wali ku zero we wanzija wonozi ne sawa era okunzija maidi. Tewali mukazi addira musajja nga yamukyawa. Posiko nga ayina ensonga. Taliyo. Tuwabawo ensonga. Unless I've got a reason. One, nyinza okubeera senior B. Movize ono nkuvuddeko. Mfunye Matino. Matino ina kusenta pa sente. But he used to give me good sex. And I used to love you because of that. I come back for your sex. Are you serious? Nyinza okubeera nga ndi ne Matino. Naye nga nkomyewo nti nera ewaba Matino babi njagala nzala akana akalungi. Matino agenda kateeka mu sente. I come back to you. We have sex. Nefuna olubuto. I come back to my Matino. Are you serious? Nyinza okuba Matino angobye anzijeko buli kye yali ampadde anzijeko emmotoka njeko apartment anjeko buli kimu nkyali ndi ku zero naye nga senior B alina bbiri ze tunaali olunaku. I come back to you. Are you serious? Are you getting my reasons? Yes, nkuulira bulungi. There's no any reason unless And reason zo zonna ziri valid. Mpoziko kati ate ekiriwo ekirala nti kubeera nti nera kati ndi ne Matino nakyawa Samusukwe ti Samusukwe ayambuze kanyambuke musangeyo. Those are all reasons and those are all fake reasons. Omuwala wakeranga kumacha nga tomugobye nakugoba. Don't bring that snake back to your life. Okusinza ku story ya Francis gye nkusomedde. Do you relate? Kikwatagana n'obulamu bw'oyiseemu. Watanga igwe Francis. Mr. Francis. Tugambe kati igwe Francis. Ekyo kintu okiraba. Ngono kyayogedde. Omuntu agenda okukomawo nga waliwo ensonga. Katugambe nti kale kankireete wait. Katugambe nti senior B bw'obadde ow'omukyalo n'emitwalo 5. Ng'omubeererawo buli kimu. Najja owange nga muwa mutwalo. Ani abasinga ng'obadde omuwa buli kimu. Senior B ow'etaano. Nga naye gy'abadde agenze nga abadde asuubirayo essuubi ddene nnyo. Buli kimu nekikola ki? Ekigaana. Wenyinzanga okukigamba bwe kityo. So kati oyo Francis ngeri gy'osomyawo message nti ono gw'ayina ekisooka naye tamwagala gw'ali naye. Jasi yali ajjawo obululu. Ebyo byonna byali ajjawo pain. Yali ajjawo pain gy'ayina okufuna omuntu amutwalira ebiki? Ebirowoozo kati kyanga ffera ebyo bitukola. Omanya tusanze tuli mu kimu kirabu twekakatira mizinga. Nga omusajja ng'anywa nnyo aliko lubaale kiki. Kumbe tabbuzo. Yajja kabubumbu ali ku mutwe kiki. Omusajja abeera mulamu ng'anywa naye bw'afuna nebwe. Kati ngaga amagezi era abawulidde gundi ebyo. Ebintu ebyo bituukawo nnyo mu bavubuka mostly. Omuntu wesanga yesse lwekyo ekintu nga talina gwagambako. Ne wesanga ng'embeera eyo kikuluma mu mutima. Kubanze mwogera kwati break. Yene sembyeyo yali empisizaako obubi ennyo. Eyo omukyala. Yo bayiva yampisa bubi obulamu bwange bwonna. Yampisiza ddala bubi obulamu bwange nentuuka nga neekyaye bwekyo. Era nina mukwano gwange bamuyita Peter Mpanga. Yangamba weebakenga wano. Nanguliranga muzinga Uganda Waragi. Naye tutule wano tugunywere wano. Tobaye tolina gy'okola ki? Gy'olaga. Beera wano. Ne malo okumala wiiki namba. Kati nga nva oyo nga nzijanga wa senior B. Bayiva ekituufu. Nga nawe wali awo bono olumere kwe nalya ku bumonde nga buwomba Irish nga zirimu beans nga ziwoma nnungi.
mere ngempomedde nnyeno nongi ndeza ne bakaawo wansingo nali ku WhatsApp ne muliramu nenga yambuzanga ekibuuzo omukazi omwagala konzi yes nali mwagala nnyo kati nze we nakomangaawo nga sibiwamu omanyiza omuntu wangamba nti oyo mwagala osaayo bitono sikinagamba ebyagala natosaayo kati nze we namubuuzanga nga nnyumiza stole nenga sijuwanya obudde kati nga angamba mwana mukazi yankyankalagiza mukazi twakoze ebitwalaze kati nga mubuuza omukazi omwagala nga ngamba ye mwagala nga nsirika kati nze okusirika kwange mbamanyi yajja kitegeera nti mukwagala kwalina kwe kugenda omuyamba okusotolinga ensonga ze kumbe bambi omukazi yagendera ddala okitegera nkitegera luvannyuma nnyo nga ndaba bukabulaza ali mu haso kabulaza obulamu tebukwatagana okitegera so I mean koja heartbreak etwala bbanga kyokuhiringa baba kyenyinza okugamba tekiriiko time kiyinza okubeerawo paka that's why nti mulimu abantu abamu by the senior B abakyawa amawanga amanya waliwo lifestyle abantu gye bayitamu neweebuuza n'ogamba naye ogayi musombi w'abakazi akyusa ono n'akyusa n'oyo n'akyusa n'oyo lwansonga nti mulimu abantu nga bamenyebwa emitima naga kati sigenda kuddamu ggwa mu yaguba naga sigenda kuddamu kugwa mu true love just kamberewo byange mbalye ekizze kyendya because of heartbreak senior binze nafuna heartbreak kyanoma nnyo obulamu bwange bwonna kubanze nali kubanze nali sikisuubira kyanoma nnyo naye neŋŋamba nti kati ŋŋenda kwebeezaawo ntya nenga sigenda kusooka kuddamu kugwa mu relationship let me just move my life nenga kati kangende mu entertainment mbeere promoter nga nsula mu bidongo n'abayimbi era nga nze omuyimbi nawankubira ekiro 8 jangu ngovudde kubine life y'Entebbe ne Kampala abana tebebaka omuyimbi akubira 8 n'ogenda nga sikirambuzibu lwansonga nti nasoka neetekawo mu bulamu bwange neŋŋamba ngobyereeta ovaawa wasuzeewo osiibyewo obadde nani ekyo nensoka nkijjawo mu bulamu bwange naye akati kansoka entambuze life yange nzekka thank God nti nina omwana nenga akati kankolera eki kambeeyo just nga hasolinga omufunire omwana ekyokulya beeronga nenga n'ebino ebyo gambungwe mu true love aiseto isamwa nenga kansoka enkireke soka embeerewo kati ono omuntu ali ebbali ayinza obutakimanya n'abantu bano abatumenya emitima nabo ate oluusi bayinza oli ayinza okukumenya omutima nga tagenderedde kubanza oli mukazi wange bali bamwagaliza musajja kimusiraamu nzisobola kyusa ddiini mbusimanyi nfuuke musiraamu lwa mukazi neŋŋamba nedda kankite ne balaga nti omukazi bamutwala bamuwa omusajja omulala famire nze nga nosigalawo nzinjanjabe ki ebiwundu byange ku mutima ng'omuntu kati so abantu heartbreaks zibatwala bulala siniabi bakumenya leero omuntu siniabi gwe bamenya omutima osobola okogga mu lunaku lumu ekitali ku disappointment okwana omukazi leero n'omusana n'omusajja enkyana nammwe mwabamanyi naye omuntu nga yakumenya omutima ng'obadde omwagala ebya ddala kola olunaku oyinza n'obuteebaka oyinza okwekyusa oyinza n'okunywa omwenge n'oblackinga out ekyo kyantuukako kubaye nze nalinga omanyi bino bye twayita simayanga basamusoko ab'amaanyi abakabi biki abakolamu mbufe tetufaayo tetulumizibwa naye nga nabuuzako omukyali wange gweki ekikaabya nagamba linda kiri kutuukako so kati kasitole ako sitole egenda okujja yasookera ddala nali ntegese white and gold matinalio kandeetere Jajja Blues Riders era nali mwezo ensonga mwali yasooka yali wa Kyambogo yali wa bagitayiteno University Mobs omwala oyo nga mwagala nnyo nagenda nkubira essimu ngenda mukubira essimu nankubira essimu naŋŋamba sijja mwogera na linnya naŋŋamba tonfaako okuva we nakkwatako wafuuka selebu fashion yakutwalira buli kimu gobeera mu bikimu mu kunywa obeera mu kwambala obeera na mikwano gyo nze tonfaako nga waŋŋamba obeera ku ssimu awedde nina ekivvulu sizalasi ne Jajja Blues nga kirimo ono mu matino ndakimanya nga nze nina stress zange nentuuka abo mama kigere oyo atufumbire ekigere awe tuya nampa ekigere nendowooza mu katini nenkoko nennema okulya nenjerekaawo nangamba lwaki tolidde nenjekaawo ngisasula nentambula nenkolaki nengenda so kati ate yasembayo ye nesembyeyo eyo gyobaddeko ogimanyi bulungi kuba gwe wakola paasi eri kyali heartbreak kati eri yali disappointment kino kyewagitamu yagambye kati eri ensobi tumistakininga kati enjawo bawulira ekyo kati ensobi yali kunze
olw'ensonga nti omuwala nali sikola ki tomwataye ne sawa zino twogera ku WhatsApp naye Kati teri twogera hati n'oyo omuwala twogera nambuuzaako oli bulungi embeera etambula naye omanyi omuvuga emyaka gyaffe nogera ne weewolera omuwala miliyoni 2 okimanyi oba oli mu love eyaddala ate obeera ogudde mu love sinagamba nti olina sente ziwera omuwe ku z'olina naye okwewola wesseeyo ng'omusingo oba oyagala omuntu eryaddala nga kyokuwona heartbreak nze kyemmanyi jase ndowooza jase ekyo kintu nze kyendowooza nga nze ndowooza okivaako buvinga ggwe kisooka nekikuluma ne jjukira oli omuntu abeera akumenya omutima ye abeera eri abeera musanyufu ate nosisango kyakuvaako abaana baagala nnyo kivaako anti wulya yabeera eri nagamba nkoze nti okwerabira gugaayo kyegamba omuntu akumenya nkoze nti okwerabira akakazi ako wulya omuntu akumenya omutima yabeera eri nga ye musanyufu gwe ate omuntu akumenya omutima abeera ayagala okulaba nnyo ng'oli mu mbeera ng'obonaabona so kati kiri gy'oli okwetwikinga oba nobeera n'emikono egisobola okuyamba okugumya gwe kenyini ne weezimba because bw'oteezimba nakwekwatako nakweyambayamba kidda kuba tisiyagala n'okogga mu lunaku olwo n'olina okweyambayamba ne weerwanako because break obeera ng'omulwadde ali ku kirana nti olina typhoid toli ososeba kubanga okogerawo ninga tososebe tokoggerawo okyegera so olina okweyambayamba kiri tekiwona neggwe weeyambayamba n'olwana ng'omusajja oba n'olwana makazi osobola okwetereza mu mbeera abantu gye bakulabiramu shebo gye bakulabiramu nekiri kisigala nga kikola ki era omuntu oyo akumenya omutima kirwawo era omuntu yaboolinoga kozi nga nze nga bwegamba nti kyandi kibaddeko ne kali nze omuntu njogera naye senga gulini omuntu okudatinga ng'ali mu heartbreak abeera alina love tebaawo tebaawo ne mu sitoole n'oyo gayi kyayogedde nti ye yanoonya omuntu asobola okavalinga app eri peyini gye yalina ekitegeeza teyanoonya muntu wakwagala kyova olaba ensobi bangi nnyo bagitukozesezza nti n'ofuna omuwala kumbe ye ayagala kukukozesamu eri mbeera nti ali mu kuhiiringa ye beerawo gattagattawo ku biki kyova olaba nti ogwa mu laavu bw'etyo aye oba tomenyeddwa mutima wogwamu eyo laavu bw'ekyo lwansonga nti gwoze osuubira just ankavalingirewo okitegeera katonda oli oyo omuntu bwati wakera nawe akulekawo era nze ebiseera nze nenyulanga bbiya wange kuti fire nice biki era by the way ono kyayogera ekituufu nze ebyo ebiseera neesonyiwa ate abakazi nze nkubuulya mazima nga nywa nnyo bbiya nga nkuba bbiya because baye baŋŋamba munakaba n'okukaaba oyo ali wabbala nankwala nagamba ti nobadde eki nengende wa pito okyegeraye naye natwale kuba nze nzijukira mazima namala wiiki namaga siva wange okyegeraye naye nakera olunaku lumu nengamba nenkizula mu bwongo nengamba oli kati yali emusavu nezimbi era nze nensalawo neneetereza bayirawo nze neetereza naye nebaza just nze kyenebaza kimu mukama nti waliwo mukama bintu bimu byayamba nti nze newa time bwe newa time nengamba no I have my kids okitegeera ate nenzijukira nti gaye mazima era n'omuntu gwe nayina nali mwagala lwakuba omanyike byekivubuka ebyekidongo noyanyingiramu speed nanvuga speed okitegeera nengamba no kati nteredde nzikakanye gaye mazima gali nti nzijukidde nti nakola ki nakola mistake nenga kati kangezesa netereze sigezesa wabula omuntu omutuufu gwenjagala mumanyi kinakola nenkitereza senga gwe actually kinabadde njagala okubringinga it's rare for someone to heal other than someone heals you most of the time someone heals you so it happens like this omuntu obiseera esinga wofuna heartbreaks like a real heartbreak tubeera ne tribes tubeera n'amanya tubeera ne special places we normally hate those places. We normally hate those names. The bats waba yanumya. Buli musajja gobeta bats. Nga waba musajja nga mugisi naye tawamita bats. Waba musajja nga wente ngasi oli mugisi we. Ate olina weeri eri mu nsozi eziyiika. Kasese. Ambale. Kati ensozi eziyiwa amazzi. Excuse me. Most of the times it happens like
omuntu kasita aku heart breaking. Trust me, webanga Olivia aku heart breaking, you'll hate all the Olivias. True. You'll hate all the Gishus. Kitegeeza nti ne Bats we yakutambuzaako nga muli mukwano wonna toyagala kudda okulabawo. No, I wasn't in love with Bats. And me and Bats No, never I'm been bad in love. what is example nti. No. Kale, senior Can't B bring yakumenya that omutima. up. Okay, kiriwe bati nti nkedde ku macha njagadde omusajja. Senga buli alina omukwano. Agala nabizanyiramu. Wait. No, I'm serious about this Okay, issue. yeah, This yeah. is a serious issue, by the way. Yes, very serious. Limu n'okufa. People die. True. People run Some weeks mad. status we ataddeyo mu. Abaana batwala mu rehab. Okitegeera. Tulumya bazadde baffe. Thank you. Tulumya abaana be bazadde due to our spouses. Martina va mu comedy. You guys should get serious. Green. Wano ekibuuzo ekizze wano. Bakimbuuziza ku WhatsApp wano. Mbu lwaki abantu abamu bwe mumenyebwa emitima mutandika opostinga ebintu ebitiisatiisa mamundu. No, that's really muhati. Samu yataddeyo omutima. Samu yadde mu situation ono yatadde mu Samu yataddeyo omugogo natadde nengukuba amaso ku status ne muddiza bwa blood linda ko nje kutasa linda ko onyegera muguwa omutoteka yo muguwa Ate kuleni agabe. Mbu banange ndimo mukwano ne mundu. Bubba mu. Samu yataddeyo omuguwa Samu yataddeyo omuguwa nateekako buddolo buliko laavu abategera kumbe omuzimu kumuyita. I'm just fond of those things. I'm just fond of them. It's okay. Like njagala nnyo ebyo ebintu binsanyusa busanyusa. Actually my mom yali mukyala mujasi. Yaganye ebintu byemu. So I naye lwaki obyagalira mu time nze ntatanga kimanyi kubatanga ndi muto. Kubatanga ndi muto. We had an uncle nga alina akolera wentebe ku police naye nga jja ne mundu akadoti abeeranga mu masase. But I used to love that machine so much. Sakalabye kubanga Samu naye mumanyi Samu obulamu bwe wonna nabadde okwogerako nga nzeeyo you people, this is a serious issue. Tulumya bazadde baffe omuzadde nabbi kiruma nnyo maamawo okubanga atudde waggulu entebe ne bamugamba semyabbi ali kitala agudde eddalo. Thank you. Naye nga mukazi yamusodde eddalo kyejjamu lumayengembe oba senga katisiti yanywa enjaga oba senga gundi yamuloga netugentubeera gundi namusonyiwa naye omukazi ekitonde kyosanze nga kikulu nga naawe oli mukulu. Tulumya bazadde baffe tulumya mikwano gyaffe n'okeera ku makya n'ogenda n'osanga mati n'obulijjo gw'obonga naye n'omusabula oluyi that you a relationship. Kitujjako abantu abandi tuyambye in the future. Thank you. But olumala someone dumps you down. Obviously it takes you into something that you never even thought tinoli kigenda. So ano wankiretera kino ekintu nti it does kitu kizibu nnyo. Kizibu nnyo omuntu okuhealinga from a breakup. Kizibu. N'oba ohealinze kali akantu kasigalayo nti nze sobola kwana mukazi munyarwanda. Sisobola. Ng'ojjukira kye bakola. Okitegeera. Kumbe yali omwoli. Bagamba omulyammamba abeera omu. N'avumaganya ekika. Exactly. Kati nze omuntu agenda okuntemako okugulu agenda abeera omu nkyawa abazungu bonna nti oba nkyawa abalabu bonna nti buli abalabu babi. Naye nga mulabu ogu ye yantemako okugulu. Okitegeera. So sinembi kyengeza kubringa ki kino nti oyo omwana mulenzi yandibadde taking everything slow. Abireke byetambuze, let everything do itself. Ebintu byekole ajja kwezuula. Ebiseera bisinga bana abantu abaze mu bulamu bwaffe after be batera to healing up. I understand. Ndi neera ono mwana waba bulijjo ayagala nnyo okulya ku Cafe Javas. Ono ajja kutwala ku KFC. Getting used to KFC. Olabire Cafe Javas. Tino no mwana ayagala nnyo okugenda kwa Anderita. Omwana ajja kutwala ku Nabinoonya. Obeera nga fine oli ku beach. Njagala nnyo beach. Bulijjo mbeera ku beach. Bulijjo njagala nnyo beach. Nakyo kyekize mu program y'olwaleero Katonda. Bulijjo njagala nnyo okugenda ku beach. Nakyenjize. Bulijjo njagala ku beach. Era nkyazigenda. Nesi kyagenda ku ki? Akutwala ku luzi. Kyagenda ku Anderita. Ennaku zino ngenda ku Sese. Zonna beach. Okitegeera. Nenga like there's how it builds and above that pray to the Almighty. Akuyamba akulage kuba ettuufu. Thank you so much. Kubanga tekiretwali kirema buli kimu Katonda akimanyi. Thank you. Katonda sabere Katonda omusabe ate omusabe ebintu bibiri ndage ku butifu nzeko omuzimu omubyo gongoberera. Webale damu akantu ako
osaba otya nzi ndage kuba ettuufu onzijeko ebibi byonna ebingoberera let all my enemies just spread away buli kimu byonna ebibi byonna ekibi kiba kibi kyonna kigobe n'ekiba kyamuko n'ekiba kyawa n'ekiba kya mu taxi n'ekiba kyawa let your enemies spread away from your path basigale nga bo beeweereza ebiso bagoyiseewo Masa wolaga Katonda ajja kulagawo watufu olina okukyama. Thank you. N'okwongereza kusenga Olivia kyenyinza okukwogera nti olaba edda abantu bakolanga courtships nga tonagwamu eriraavu yennyini entuufu. Musoka kula mulaavu. Musoka kubeerawo ne mwemanya biki naye kati essaawa zino tebikyaliwo. Omuntu omukwana leero emuyingirirawo obuliri n'afuka mukazi wo enkya n'akulagayo muganda we enkya n'akulagayo muganda we omu oba babiri ne mu planning ogende ewa maama biki kyova olaba nti tumenyeka mangu emitima nti kwegamba ebintu biyisa mu supiidi kati nga olaba ono nti bamumenya omutima at the same time ofuniddewo mangu omuntu omulala ahiringa ekibiri ebiwundu ono omuntu tomanyi nti ye enkola ye eri etya nga senga we yatugambye nti omukazi yenna agenda okujja gy'oli aba alina kyakola ki aba alina kyayagala kati oli omukazi ayinza okubeera n'agamba nti kigayi kyange kino nakyawa naye kyayi kikola bwekiti ne bwekiti kanzireyo kinkwasaganye mweyo side kuba eno gyalaze eno gyakulaga nti tewakyaliwo gwe tomanyi kibaddeyo you don't know investigation from tomanyi oba nayo bamumenyeddeyo omutima oba ki kuba omuntu akulaze nti amovinze agenze n'omusajja omulala ate kyekiba kimukomezzawo okuva oli omusajja gwakomewo ewuwo ekitegeeza nga we yamenya ono omutima kiteekebwa okubanga n'oli we yamumenya omutima naye n'agamba okusinziira bano abasajja nga we mba comparinze eno ninayo mowa akola balance akola balance era senga yakirambuze bulungi era nga bwekito wekiri omukazi n'oli amumenya omutima nga we yamenya wano kani abeera na balance nga kati ngwewa anonyeyo omulala gwanamenya omutima osa ngwewa kati ayinza okujja gwe sinia n'akwesigamako gwe nolowooza nti akomyewo ne laavu entuufu so nga akwesigamyeko ate abeeko awalala namba 3 gwe bagenda okumenya ate nga gwe bakuddamu buzi nga bakuddamu ate buzi tulina story endala gye tugenda okwogerako naye nga njagala ino story tugiteekeko mu ango endala y'okuyingirako mu buliri because bano bwe tulina senga sango ne bakojja bano bonna njagala story tugitundire nenga tunagenda ku buliri senior B nire ekintu kyenjize leero ali ekintu kino ndabye tukitwalenga ekikulu senga agambye nti omubufuna omuntu n'akutwalako ku beach n'ofuna omusajja omulala kati bw'ofuna omukisa n'ogwanga ku mati nunze wafu waliyo oluzi bwe nkutwala ku luzi wali eri era mbiranga kututte ku beach naye tekyendabye status green ku status y'emundu gyeri kulike mu akafunywa obuzibu tumunoonyerezeko Sam nalabyo kati bwemula watya ng'osaza omusajja bujabira musanyufu yataddeyo omugwa gwa laavu omusajja bujabira musanyufu okedde ku makya saza ku status ye ayimiridde bw'ati wali ng'ali ku kizime naye nga wanataddewo api nga wansi wala nnyonnyo ng'ayimiridde bw'ati naye tutaliko mbeera likira nkiza leero wabujobadde mirabanga joko I'm okay actually I don't normally throw my life on social media my brother knows there's a time he found me in that struggle tell me ku status yangu liko ekintu ekyo kisiro thank you so much you love guns no singa na wachala bonna bali bakolanga my love life stays my love life thank you so much My brother knows that very well. Nkyayogera kituufu era kino tukigamba abantu baffe bonna mikwano gyaffe bonnaye olaba gye tukoma okweexposinga zino relationships zaffe abazitunuulidde ozimalawo senior babeera bangi botamanyiiko oba wapa senior binze nyi kale kankirigirete bwenti oyinza okuba nga oli mukwano gwange ng'olina mukazi one nga nze mwegomba naye nga nze ngenda neweeyinga naawe ne ngamba senior bi musingako kyova olaba kye tuyite enkokola kuba omuntu akwogerako kibi nafunira heartbreak the only things I used to post is food ngane recording nga nyimba mu nyumba and nice songs when I'm eating food kaneba ngamba katuje tulye mmere nze batutengedde tuyagala nnyo mundu nasagala nnyo mundu ekyo posting on my thing yes ekyo posting akol I'm not my status timeline tell you continue such and such a thing is happening unless nga kiri mu media nti oba kiri ku about my career. All right. Ekyo kyo nkiteeko in that particular time. All right. Tulina story endala. Kasoke katufunemu ange endala. Singa watanga yeggwe. Olowooza kiki ekisinga okuzza ba ex bafa baba batulese ababa batumenye emitima n'ate ne badda gye tuli. Olowooza gyali abatafunyeeyo ka sexy kamala oba
oba kibaki tukitwale mu buliri singa tubadde nga tugambe kati empaka za buliri empaka za buliri nga yakuleka nga wali wakutaddeka ekiyinja nga abuliri tobusobola bulungi nafuna alina obuliri obw'amaanyi kati kiki ekiyinza okumuzza ngo buli tosobola kisinzira tuli mulembe ki perfection y'obuliri naye erina engeri gyekyukamu naye ekyo ekintu ekyobuliri bayivayo kankyogereko ekintu kyobuliri abantu boogera nnyo ku kintu ky'obuliri abakazi simanyi okuba nze mbabeeramu nnyo eyo gye ntambulira mu byange ayinza okugamba gayita mazisa nenjagaya mazisa saya byagenda kuyenda abakazi bali complicated ate abakazi bantu bazibu nnyo era nakugamba namazi nze mbera n'omusajja nga alina sene naye nga ngende omuyayi wange nagenda omuyayi ayino sayo n'omukazi aganja omusajja ebimu gasima yakola bulungi naye nga tagenze nabedde eno wakola ki ate sitabeera n'oyo abo nabo gye bali bagati ebintu by'abakazi byo biri complicated bibuzaabuza naye tudde maza kigenda nono kyayogedde nti embeera yakyuka because edda wawuliranga nti abakazi baganya asajja wakiri abamaza abasajja bamanyira edda nga obatomalaako bakomyawo sengawo n'abaagala sente bangi okyegera so omukwano bagutunda omukwano ka sente tebikyali biri wakiri osooka fast kati edda ekyalinga fasting olaba sex kiregenga kye kiri fast naye kati sente wakiri oli omukazi abeera n'omusajja nga tamalaako naye nga alina sente wakiri n'anoonya omulala amazaako bannaye kambabuulireko baana balenzi mmwe bino ebintu biri tuwe you like it or not you hate it or like it it's either way she either stays with you nga tomalaako mu buliri ng'alinayo omuntu amazaako mu buliri nga gwomuwa sente oba sekyo ng'alina omuntu amuwa sente nga gomazeeko mu buliri it's either way oba sekyo byombi bibiri ng'obifuna I've ever experienced that wanja anti being with a guy he's financially okay with you. Like you're financially okay with everything and he's good in bed. Some question and Sinabiche Nagamanti. Have you ever been with someone? He's cute, he's well off, and he's good in bed. Yes. But oh no. Thank you. But oh no. Basigalawo batono. Ngaffe. Basigalawo batono. Naye kankubulire gye buva ne gye bulaga kino ekintu kiri tuwe. Abaana be tulina bali bize muliganya ebintu ebyekisiru. Thank you. Ebiboonoona. Njingana sanga Batsi muvubuka mulungi muwanvu ali representable like he's good to move with. Anyuma okulaga mu mikwano. Omubiri kweguli. Onireke swaga. Anyuma okusinga on my birthday nga tuli walinga is the birthday boy. Yes, what top yourself is into posting or get likes and followers. But he does nothing to me. Malasange kasamu kange yo wanseru nnyo. Manye gamugo. Tawa sawa agambye ngaffe kasamu. Malasange kasamu ngaswana nakatwala mikono gyange ne bagamba mumanyi. Nayenga boyfriend wange nayenga Sam yatanze ati okunjijako engoki n'olutiko lukubawo nnyawo olutiko lukomera I'm losing nothing by the emotion ya kisiro nnyo ntuwembeera ne Sam mbasi forever but sango batatusanga but sinjagala tutunulire story eno okusinza ku Francis olowooza ono gwe yali afunye nga tamwagala akavalinga space ekimusibyewo olowooza nago nnungi olowooza ekikomyawo oli x nago nnungi senior B ekintu ekya sexy ekitegeerekeka kizibuzibu leero osobola ozina omukazi n'anyumirwa naga leero annange ng'obadde musufu nnyo enkeera ate I'm a woman wallahi kojja nedda kino kintu kankukikonnyonnyole omuntu waba amanyi someone has ever said this in my presence it's either omukazi oba omusajja omukazi oba omanyi sex buli wogera ne bba oba mupya omusajja oba omanyi sex irimu enjawulo omukazi omusajja oba oli mulungi mu buliri buli wokwatako oyo omuwala oba mupya you'd bring something new bawo buli wakuzina omala. It's not about by the good sex is no tubuzizaamu nnyo ekibuuzo sex abakazi nga bakomplainize bawo buli wakozina omala nedda mukwano katono nnyo what do you consider good sex? I consider what I anyway kino kintu buli omu akifuna bubwe naye kati enganze green
good sex mumalira mu bintu bingi. Like? One, how have we started it and how have we ended it? Nyinza okubeera nga tumaliriza nga sisamudde ng'osamudde, but I feel so good. Reason being, omanya ngeri gye kiwulikika ng'omusajja mumaze oba yamaze, then he stays with you in nga kuholdinze. Waliwo abanamalana kubukako nagenda nanabanagenda tula mu ntebe wizo. Sorry to bring this. Wizo yanyumiza. Nalina wizo wa Maria, wizo ya gamba. Mbadde manyi wizo ya Hulia. Nada, nalina wizo wa Maria. Ndwete ngobera ne wizo wa Maria. Wizo yenga gama kasamba ava bwati ku mukazi. Ngagenda alabe omupiira. Cameraman, omuntu obumoja mbasana. Nokuzanya game. No mwana atanze okujja ebintu ebinatu kobye emboko. That is my energy. Nokuzanya game, wizo aganya game. Nete chini yako. Sita ina buzu kiteka public. Nina na live yeje nalaba. Tasula mnyembe tale mu police station. Olumalanga no. Nyinza okubeera samaze. Sam, ani senior binza okuba samaze. But the comfort you get after the sex. Fine sisamudde, but you've made me feel like a woman. Okay. You've satisfied my soul. They've not satisfied my so-called sexual but you satisfied my soul and my brains. Oshitege bwetumaze twogedde ku bintu by'ekikulu batwogedde ku bintu ebitusanyusa senga Oliver Kambya ekyo kyajagala mubuulizaawo ekyo kati nga kozi nze kyayogerako nsobola okikkiriza okitegeera kozi era omukazi ne bwobeera omusajja gw'omaze naye ng'osigadde okyamulimu muli awo munyumyanyumya musaaza muzannye okyamulunanuna bwoti ku bbeere kunywa era obeera nga akyamuzina nze nina ne biru nti omukazi bwobeera wadde ng'omaze nga tokyazina nga naye okyamulimu munda onunanuna kunywa ntokyonywa asobola ate era omala naye nga ate tozina mbuuza wadde okubuuza bubuuza ombuuli oli mukazi kisoboka ndikangeze nkuzinye ekyo kisoboka maze ekyo nange naye sikuvuddeko kukute bulungi nkukisinga kuyisinga kunywa ntobe kibi osobola omumala naye nga osobola omumala ekyo kyennyini kiralakyokyogerako kyennyini nti wetumaze sisamudde sijjeyo situkaleka nkirete situuse ku nti naye gwotose ku nti komwagalwa wange naye ndesemu eyo motion nti I still feel loved. I still feel cherished. I still feel like I've made you feel like a man and you're making me in that same portion, you're making me feel like a woman. That's okay. Senga Olivier chimanyi waliwo abakyala abatabuka singa oba omutuusiza ku climax kuba okumala okwo kubeera mu climax omuntu woosamula bwoti omusajja n'omala omuntu n'omuleka nga tatuze climax we wano olabira omukazi ng'oluusi akwata n'omusiro n'agukunya bw'ati nga wuli ayagala kyennyini kyenva okagamba nti woosamudde ozizzaako ki nga sinnasamula anti awo wenjagala nange onzinnyonnyole okisigala manyi ga mugongo kyenge bannyonnyola nti tumaze me and you we have got a good time kuba omuba n'amaanyi mangi omuntu akunyweza my brother omaze bulungi osamula ozizzaako ki ante kati obuzibu bubawe buti samusukwe tayagala kumaliramu ofune lubuto kati mukujjamu bwati asamule ebbali ate tasobola kuzza empewo emuyiseeko n'ayiika wendoozi gwe n'osigalanga osambagana akabineti kati yakuyinamaza oli ku kamera I know you hear everything you do. Era bino kubiraba biraba. But chenjagala okubuuza. Otegedde kyengezako bringing up. Temuna kitegera chenjagala bringing up kikino. Nti omusajja yenna gyevana gyebulaga wa Marisa. When you want to work. Manga mugongo munyenyere nnyo kuba ndi ku mirimu. Okimala okukka. Use your brains as a man. Okay. Use your brains as a man. Omaze soma sisubira nti kale waliwo abawala nga omala otesamula she looks disgusting to you. Thank you. Je bali we bati. Ng'omwala omala osamula afananira bubi. Katono nnyo kamaleyo. Naye woba omaze okusamula muganda wange gw'obulenzi mwannyinazi ozizzaako ki? Webale. Samula. It's okay. Put it out. Okay. Hold me. Just maybe kiss me, maybe caress my body. It's okay. Techetaga maanyi.
kyetaaga bwongo na affection gy'olinako y'omuntu. Then nze ndowooza nono omuyayi kasita abeera ku buli bubebi bw'abaana bakazi nga okimanya ayinza okyamuka naye naye akyamuka jasa olina beera ku yeeki bebi wamu omutadde wali omukonye kwadde aweddemu amaanyi kyenda bagamba awe nnyini ayinza oyimuka omuyaayi ayinza obutakuvaamu kakkanya obwongo nkimanyi abasajja babeera abasammula naddala nga bamaliriza yamayinzi go ekivuddemu yamayinzi go off ate nga omubiri gwagala naye kati gwe ng'omuntu Yes. ne spouse wo you can bring that back Alright. immediately kisoboka abaana banywa naye gulini n'abaana bagambeko omulimu omwana alina okuwa mulaalo naye abaana obeera ku mwana ng'olinga ali ku mulambo abaana ekyo nakyogerako ku kugundi kusenga toke yabo tola abaana banywa bondi 7 aba bondi 7 omusajja ne bamala sigala atwalabira nga ali mu wuno omwana yatugamba paka kati omukazi tamuvanga mu moto yamusimuza katawula akabuguma manager nno kyana nze kyokidde kyokidde agwe boyoroza tubulate weeropye ebyo bintu abantu gababira nedda kyekyo abantu baagala okumanya reality abantu abamu tebamanyi wano tuba tuyigiriza abantu omukazi we agamba waliwo ekibuuzo okwongereza tuwaba akwagala kimuleetera okuyiga senga green okwongereza ku story eno omwana n'abuuza nti okumala kwe kuki abaana abo bola tebamanyi kumala abasajja basinga tebamanyi kumala okanga kikwolabira nti omala tutandike ne matino gwolabira ku kintu omala abasajja kyangu omusajja kirina nasipane naye ku mukazi kakina kintu kakinyonyola abaana abo zenva mmala mpuli yangu obugere bwefunya mpuli yangu obugere mpuli yangu obugere bwefunya mpuli yangu abantu babolo yenge bazemu speed badduka batandise okwewubawuba bwe batye mpuli yange emiswa gitandika okupanga babanga bali kusakaasi weki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 
batandise emisuwa gyonna okujja kuno ku mikono nze na bwenti banga kubiddwa yaabwe engabolo nze bingi nnyo biraka bikyaki naye nga kyeki moment esinga okuba eyakabi tonyinyibala ku feesi bwembeera nga kuli ku nyange nza nojja okutula nze mbeera panenjaga nnyo malanga bwenunda ebbeere obanga sagala malanga ndi bwenti njagala ne malanga nuna nimba obanga ndi ku bbeere toyinza oddiruma ng'okankana bwoti okumala olinga ayisemu eyaabwe naye okimanyi nti okumala kuno kulaka kuli kwamaanyi nnyo nnyo kozi nze nali ndaba kamuvi omusajja ali muzeyi ng'akola sex naye mukumala we omutima gukuba kupuresha yamanyi nnyo ndikusabinga otya okumisango mulagamba nti omaze olina kulabira ku kintu oyinga obeera okaaba olwana oluma abaana bayita banyaabwe anawo obulenzi mukisabu wowe sebo olabira ku kintu natala senior soka tumutemesa musokwe olabira ku kintu nenze omanyi kale kirete bweti tuli benzi tunasajja tuli benzi zinaye mbaddeko mwana nga neggwe embeera naawe neggwe nga tondagangako kintu kyonna naye ate nze nkusanyusa buli kimu so kati simanyi yali ayagala ki abakazi bagamba nti omala bo bembeera nabo okimanyi omukazi ayagala nnyo omugamba nti nawe omala because emmala yanjawulo naye nasobola omala emmala eyawukanamu waliwo emmala gy'omala ng'osobola okuyungirawo mu kasolo mwenyini ng'osobola okuyungiramu naye newabaawo n'emmala gy'omala nga tosobola nga n'oba bakutenda bata nga tosobola ekitegeera kati olaba engeri eno gye tweggisaamu okwetegeka okugenda mu kukola sexi eyo naye matalinga nnyo okimanyi waliwo omwana akuggisa mu butuufu n'owulira nga oyidde oweddeyo ng'era oyingira bwoti nga tojja nalwayo nnyo ng'ogera amalirayo ekitegeera kati wabaawo eri mmala muganda wange gy'omala n'owulira nga ng'olinga atamaze nakumala naye omwana naggawo waayi nze nakoze eki amaze ddanja ogira owummula mukko okyongerawo kijja nywedde bondi ozijukizza lumu tuli eyo ku Lutembe beach sinya bya ntute mbagagga kunywa bia tulina kukoitiza fire dice ngenda nfuna akasimu mutuntu ngamba badman nino obusente bwange bwengenda okukola ki
okukima fuutuke n'emisinde okuva Lutembe bode ndeeta emisinde kumpajja kukima munwe bakyali bange ndabye nabo yambalira ddiro nagana ddiro ekutuka n'olumba nenumba naye natuuka eri dakiika 3 mwana nambuuza ekibuuzo nende naabe obanjira nkyalindako alese ne pati nadda amabuuza yakubuuza atya ngende naabe obanjira nindako ngomanyi kyali ategeeza ngende naabe omaze oba nindeko ogenda kuddamu naye nga olwo saketi boloti tekyakola ki negamba amaddu mabiri okimanyi nti oyo omuwala gali maddu mabiri yegomba ssaamu naye omwala oyo bwagenda abeera disappointed nnyo waddamu nomufuna naddamu nemufuna naddamu okumufuna Mukitereza aye naddamu okumufuna ye kenyini eyanneegobako nakwegobako bibanga naŋŋamba leero kyonkoze Auntie Green saga byogera nnyo bayira saga byogera nnyo sometimes total satisfaction tupakuka balabira ku ki oweyisa otya waliwo akadde akakuba n'ogamba nti nkawulidde kati kitabika maze oba munnaye bino ebintu by'abakazi munnaye tebiringa byammwe mukwano tubuzaabuzibwa otyo abala tulina emmala nnyingi otyo oli abaana bamalira munda oli emmala y'omunda lwalezukusayo ngaomugogo gulimu amabeeno yonna nga bakuyuzizayuziza we bati bakwagudde nakubuuza ani yakulumanga mu nsingo omwana yali ku climax omusajja nga ajja n'ebiwundo Samuel kimwakirabye yajjanga n'ebiwundo twalwananga byali byakulwana kulimba na bino byali byakulwana ate tumanyi bebi yakusimba awo erinnya tuwaye ku ngeri ezimu omukyala zeyandirabiddeko because tebamanyi nga nayogera ku sanga toka eyagwa abaana abasinga tetwafuna mukisa gukolako ne basenga oba kuliko n'abantu balina kubuulira bituufu bagendako mu bisaakaato kati abaafuna omukisa baba kugamba nga ati situnoonyerezaako oyige abaana abawala omwana omuwala woba okuze ng'otandisa ensonga ezo bakubuulira obuulirirwa abaana abawala tulina emmala yanjawulo nnyo waliyo omwana ng'agenda kumala leme kutonyeza wadde akantu yadde akatondo waliwo omwana omuwala ng'amala n'ayiwa amazzi amayitirivu nga taapu waliwo omwana omuwala ng'amala n'ayiwa liquid alinga buttu ng'ali oyiri aserera waliwo omwana omuwala amala n'amala kamu alinga wabasajja nga whitelish eyo nemmala yanjawulo naye ate waliwo omwana nga sobola omumala eyo nayo nemmala omuntu omu reaction twagala reaction bakuba nduulu akusona akuluma akolaki it depends ekyo kibeera ku human ya muntu n'empizi basa kituufu omuwala nemubaamu n'oli ate akusindika waliwo omuwala nga waba agenda kumala you have to get out balina okukusukuma nga she can't come when you're inside waliwo omwana nga waba agenda mmala akunyweza agenda kukwata abeere nga tayagala oveewo kati awulira to move kati ate waliwo omwana nga waba agenda kumala oyina kuhitinga awo wennyini nnyini wait nti waliwo kyensose kugamba nti no waliwo agamba veya nga tolina kuva tolina wadde okwenyenyamu wadde akati olina kubeeraawo that's waliwo omulala nga wennyini nnyini ate olina okuva nga ate oddamu ohitingawo waliwo omulala nga olina kubeera nga yohiting kungulu ajja kusamula so semunda nga wengiza munanga akujjayo ayagala obeereko ayagala brushing she just wants you to brush that's all then waliwo ate omwana omulala nga ye wabaire agenda kumala she's the only one who can make herself calm ng'ojja kubeerawo ye kennyini nnyini yemazise kati ffe ng'abaana abawala olina kwezuula gwe ng'omuntu n'abalenzi wala n'abaana abalenzi nga you have to kiss his neck to come nga waba oba tomukutte mu bulago tajja olina omusajja awulira nga amazzi gajja n'ogasiba ng'okyayagala okugira kati kino ekintu tekiriko nti n'omuntu omanyira ku kintu n'ogenda kumala oba ow'amazzi oba ki
buli muntu ayina engeri ye kisinzira omuntu omukutu otyo ekitegeera buli muntu nedda si muntu omukutu otyo buli muntu kati nze Saamu and like Saamu sikwenze engeri gye mmalamu si yemu neyo si yemu neyo no si yemu neyo yes ososanga no ngengeri mazzi sangeri njawulo njala nnyo kati nga ne Saamu mazzi sandala kati mwe nga ba spouses you have to know oyina okumanya munno ebiseera ebisinga ekyo ekintu ky'okumala tukikozesa nnyo ku beginning nga tutandika nembye kojja nti omuntu oba otandika okukarasinga naye those parts ezimutandinga onateze zimusamuza kyetutamanyi genda kubawo nyaawo nti kojja wabeera nga like kissing him turns me on turns him on still kiss obanga sengo muno nakumusino we mutandika okubeera nga muli ku kissinga ne mu getting into that like na getting turned on ne kijja nti ate onatandika omuzina agenda omukissinga kyekijja omumazisa obulungi okay ebiseera ebisinga tuba tutandikayo batokarasinga there are some sports that we bring kale kangeze like ndi oba ne matino nti otwatandisa okissinga wembeera nga ekinyimisa bulago I'll bring his lips close to my neck alright kati tulina taking a notes as we starting that before we get into the other emotion direction chizi wa directing taking those notes ntinera matino when I kissed his nipples he really reacted so good like namulabe mu face ye yakyuse na getting like towards the world awo nyine ngali kuzina kisses nipples agenda jo kulaba nga samura thank you so much yes boss thank you so much njagala ngatu winding up story no njagala kumanya tugize waliwe twagikomezza sex omulungi asobola okuzayo wa exo yes sex omulungi asobola okuzayo wa exo amaizi naga ebintu by'abakazi biri complicated aleka tuwusanga nti katinga kino kati kiri kugwe olinayo yo mukyala yakuwa mantala habba obeerawo n'omulowoozaako brain omanyi lwaki nina obuzibu kwebyo ebintu nina obuzibu bw'amaanyi siina budde bwebyo ebintu natuka time gwale baddeko mu ntalo zange n'abakazi nga bajja ne bakuloopera nti sibaba budde nga bo bagamba nti sifaayo sibaba budde nga nze siina budde nenkokoche nga nonnema era gwe failed project yange mu bya sex fulire ennaku sex asobola okuzayo wa exo waliwo exo yali azze gy'oli nga akuwaana endingisa esa kumunya yabonze bonna bonna lwansonga sikalango baila wenze na challenge ya amaanyi nti olaba batisinga twaze mazima si abantu bebangamaze sikirowooza nga nako mukyegera nze sibeerangako na mukazi simanyi oba lwaki batuyisaamu nnyo amaaso nga babatwala nga basaizi yange tibaba bakulu naye engeri gye babeera bafaananamu engeri gye babeera bayimiriddemu so nze nina challenge nti abakazi bonna bembeera nabo like tebabatwala mu busai benimo beera nabo banda bambu balina kubeera bana bakazi batya babyogera tulabikako okyogera yage mazima tuli mu kwogera mazima so nina challenge eyo nti abakazi bonna bembeera nabo naye babeera basigala nze teri mukazi atanjagala gwe nali mbaddeko naye naye ate nzize ku kiri kyobuuze ekya sex oba sex asobola okuza wa exo tasobola okay alright thank you menye nga like amenye omutima n'ogamba naye mu byonna byankoze yali ampasa ku munye y'amaanyi naye kasabira nga amenye omutima naye yali ampasa ku munye y'amaanyi siddayo olimba sikulimba nzirayo banaye waliwo akamana akakuwoomera kona wao kaba kakoze eki kona wao banaye twogera waliwo akamana akakuwoomera n'olookinga banaye mukakana lekana nga kitereezo ono kyawakanira kisinzira waliwo omukazi wamanga akumenya omutima sibuka tulaba tudde mazima goyinza okunda banga matino balinze simalage bakakumukazi nga buli omwamu ebakako wadde nti oba bagagga ninga nkimanyi nti oli wagabagaba nnyo wadde basajja bagagga bakulya nze simalaga kola ki naye ne wobera wampomera otya naye nga
kisinziira egyo menyemu omutima naye wabera nga webakabaka nnyo na buli muntu no ng'ojjewo kireeta heartbreak nti yakumenya omutima biki kuba twayogedde nti waliwo enjawulo okumenyeka ne ka disappointment nga sibya heartbreak nga waliwo just era nteekawo ekibuzo kasobera nga naye waba ekatuwo ngoba mwayawukana nga twawukana naye oli ex wange wayagala senior B oba wayagala Sam oba wayagala Batis oba wayagala Bone naye ina ka sex akalungi naye nga twakyawagana naye nga kakisex ko ng'amaanyi kali k'amaanyi nsobola okudda naye obeera nga nkimanyi nti olina bangi ogaba sidda naye obeera walina sex omulungi ekyo kyo kitegeerekeka sidda naye wemanya twakyawagana n'ofuna DJ senior B n'ofuna oba kiye wenkugwikirizaako bwe nti muganda wange kuba times nti njagala kudda Batis naye kansoke sex omulungi akuzewa exo thank you so much Batis birungo kye bikola sex omulungi ayo ayinza okuzewa exo niya bi wali manager otunulako n'obulanga obulamu buzze n'obulanga omwana akweyambulira bwati n'obulanga obulamu buzze n'oganda bako kikino ng'emmana yeeyo omusino gwego enfulize mulimu n'abaana abasala bu fresh cut ku mmana sanga omwana yasala ka babaliani wali manager otunulangizaamu amaanyi ne wali ejo otunulanga mutufu erwanya entalo nga yonete nayo yennyini nakuwadde yennyini nakuwadde ngwalina ogicamuno gisengo no jiraba newekanga nokweka obera buvubuka nti mulimu mu butuufu omuntu era n'abakyala nabo bakinamu era n'abakyala nabo balina emikiro egibalabikira obulungi n'emibi ngaki kino era kano kalowooza abakazi kati kankwefe tuli bavubuka nyenzo kyerabira omuwala bw'obeera ng'oli eyo naye ng'omusajja tabeeranga kawo naggama nze kiri kunze nze omukazi kasagama bebe njagala nnyo okulaba nga weeyambudde ng'oli awo manya ensolo ekola ki njagala nnyo girabako naye babeera tebakigamba nga ng'oli mukazi yabwe zasenga kulini abakazi muba mutegeeza ki gayi neyeyambula oba najja mubokisa nogira oba otegeeza abalabye ekitangaala halo nga tukasikawo drama kuzangu kati nyenyini nti oli omusanze omutaka yayiika dda yonna alwanya naye olina gumayogawa ekibakatebane bebi nga wakula naye ngaogumya bugumya naye kenyini waweddemu dda amaanyi era omuntu bwateratutwagu ndebazala omusajja omuntu gwendaba nga mu butuufu ne bwagiba nga yeeko yeganyi nga tasobola gireka mbati amalaga waliwo embeera we mutuuka katugeze mukoze date n'omuntu omujja eriyo najjamulinga wano kana akafo otaddemu sente zo bbanga libadde ddene nga yo dating biki mwesuubiza disappointment ziba ne mujja mu meetinga n'osanga kyolabye si kyobadde osuubira ngate tosobola zira okumanya n'omuyayi wambwa kite kinenge gye kirabikamu nnyo okumanya n'omuyayi wambwa abakazi bo bato gye bali otadde mu ssente zo buli kimu okikoze neyeyambula nakudisappointinga omutima n'olaga nti ogumye naye nembwa neegwa okumanya bali abayayi abayina lu yadda mu kiige n'agamba gwe ssebo naye sabona naddayo mu ssente zaffe nnyingi mukulu tulina okimaliza weebereremu ono omuyayi olulabirawo nti tebijja nnyuma yagwirawo yeejjukira kiva kati matino kyoyogedde no kituufu senior matino kyoyogedde kikino nti kati gwe olina okusika memory yo olina okwezimba obwongo nosooka okijjawo kiri eri nogaa kati kansike neetetenkanye kuba nawe ogenda swala omukazi tajja amanya nti gwamu disappoint naye ajagamba netuka negayi n'atayima olina okwetetenkanya olabe nti tomudisappointinga ate naawe n'oguma yokitegeera baida wato omuntu wato oyinza n'omulwako oyinza n'omulwako oyinza n'omulwako ebirowoozo tebibakuyiye baida wekyo ekintu kibaawo nnyo olaba abantu bangi nno bagenda mu mitu bya sex ne beezi naye naye ng'ebirowoozo oli tebiriiyo ng'ebirowoozo omuntu n'akulya naye nga talina kyakukola mutambudde lugendo luwanvu muli ku deeti mubonyeebonye banga ddene
n'ogamba olaba at times nti abantu batulimba bulimbi naga nti nze nkuzira n'enkulekawo n'enkola ki naye mu buntu bulamu batasobola tosamba omuntu akweyambulidde engoye nawe obadde weeyambudde dda ate oyambale mbu olw'okuba oli disappointed ye tosobola kuzira mu mana yange. Ku Facebook kubaddeko akawandiike akabadde kagamba omuwala yawandiika n'agamba mbu gayi yamwambula bulungi n'amuluma nsinga bulungi nnyo naye aba atandika okumulya bwe bati mbu Katonda mukulu muluma nsinga abaka wansi bo bati okumugwa ebbakuli mbu ng'omutwe gutambula bati guva ku kundi gukirira mbu nasiba omulundi gumu nasirikirira kati omuwala naye n'atyamu n'alinda labe gayi kyaza okumukonako Abbas obadde ki mbu n'amala ne gutandika otambula ne gweyongerayo wansi kati mbu amala mugwe bakuli kati amuzze eno we bati amugamba negweddemu omanyika mazale kawunya bubi nnyo. No, by the way, checho sinya binti olaba ya. Matino ogendo otukera ogomuntu omukazi bakulira kuba kwewaayo. By the way, se sacrifice okombo omuntu akasolo kuba kwewaayo. Sobola ogenda ebotyo ne story kiwagwa. Okitege cheche ngami denti wali omuntu eyambula bwati nga mind yo mu butufu nga kyo inotandikira ko webale nyokoja. Matino ngenda kubuza awo nyini omwana era yabuza test singa oba ogwe muntu ebbakuli how does it test bita singa bite then Matino gena kunza mchino webaba kunona solido oba owulira otya anti gino gena kunza mchino webaba kunona ebbere oba owulira otya tutandike nawe oba ogwe ebbakuli bita singa bite Katonda zine mana zino Katonda yazikola nga zanjawulo okitegeera Emana zanjawulo walwe mana jogendo tukamu ng'obufuli butunwanga we bwagala obulimu obumulinga maleewo obumuganinga mataawo bintu kati walwe mana jogendo komba ulienge tunguna by the way I think oba kisinzira oba ku buyonjo bwamu kuba we mana jogwamu ngeunya perfume no nayo nengo olinganga ali ku ggunu olinga oba yasize eki big bomb kwa kazi batege ebintu eyo mwana ayinza otteekayo ka ekereya no inzo mwana yajjako ewange nangamba bebi nkuleeteddeyo akalabo naye ogenda kanoonya ku mubiri gwange omwakazi neyeyambula ngakati kalabo kyono kandeete undeetedde ebbere kuma omwana ka ekereya yakasonsesa eri wansi ng'alina okugiragiraba nti nzisokoleyo ebagita treasure hunting onoonya ekyobugagga onyonye kyobugagga nenoonya ka sweet kumbe kali eri ngendo giragira bwento begira bwento omusino ka sweet ne kabuka ne ngaba nange okweka webale nnyo gonyo makwete ebyobugagga nali noonya kwayo oli yataddeyo olinga yataddeyo bakati nga ka sweet onogwayo ng'oli naturally attest atunguna akola ki okitegeera bamulimu n'obufuli obumu nga buseerera obununa bwoti obanga obanona ekitiko obanga ali ku kitiko bwoti bajokoma okunona enimaneno oli ayinza okuleeta buli obuzi buli bukatobya mano ate obutera okubeera sweet obo obuzi buba buwoomera obukatobya omukazi omuyonjo buba buwoomerya naye ate kati obwo webuggwawo naddamu eri embeera ey'okubanga olina kuyingira oluzzi olwo ate lukyuka notandika kati notandika okufuna luli olwo olunyonyo kuba luli oluzzi olubeera luzze nga lulina session gye lulinze esession ogiskipinga nodda ku ndala test eba erina okukola ki eba erina okukyuka webale nnyo ndoza abalaba mukitegedde engeri kijje testingamu kojja batismaswa gakunyonyede kojjani muzukulu wankali kakira tekakisa mana luwajje lwa mana kojja w'abaana mwebale goberera sakata vibes bannange kojja Matino kojja imye kachale naye omukazi kyekyemanyi abakazi bonna omukazi anywa okkomba abeera alina kuba muyonjo nnyo nti wali abakazi oba bakunona solido oba wulira oti kyulika kitya
Wanagadde bakono. Mbange yebasenga ndoota. Nenge kiroto ky'endoota. Nebase kafaliso nenga kali ku swimming pool ku maji. Antonodde waggulu. Ngoli obulamu muri mu bbanga buti. Bireka binsemberedde bitambula bwebiti. Ngolazima sakala balekeerawo zimalayika zijja nga ziwagaye ekyo mwana waffe. Binyuma. Tolowooza nti omwana nayinza okukulumako omutwe n'agutwala. Kyobola be nonze nkikola ku muntu nga mwesiga. Nedda baba. Nedda zikulimba. Omwana abasajja mukazi nenda kastakirira mwewaayo. Kirina engeri gye kikwongerako okwongeramu obwagazi n'obulyango oyagala kati giyingira. Nnyo. Oba ekyo kyokka kiyinza okutuusa ku ntiko. Ate kisoboka. Nekisobola. Kisobola naye tekisoboka. Nanti kakisinza olaba yo sexy kisinza nawe ngeri gyo olaba sexy bwongona kyobola bagamba oli ndi amazi gasobola okubanga gajja n'ogasiba that means obeera okyetaddemu n'okola ki n'ogasiba naye gasobola okujja n'otagasiba n'ogakola ki negayika gamba n'okwagala okugasiba ne gakotolokako webale naye nze ekyo jasimbira ze saala siri muntu ayagala kumala nga bakinkolera ekyo era sowa kumala nga banungi senenga wewandyagadde bakikolemu akatono ofune gaapu bakinkolemu ofune energy no fire vibe kole tumbiza sound senga green Sebo. obuli otemalinga omusajja akunona ebbeere ebbeere ye switch y'omukwano mu mubiri gw'omukazi oba kisinzira ku mukazi Since si switching ngako mukazi I can't tell on that. I understand But I personally I know it feels so sweet when a man is sucking your nipples. Okay. But waliwo n'abatamanyi. Hey, manyi nga mgongo yatugamba mbuyali kuona ngenya titi. Titi. Bali kwatanga kiyogati. Chakubye mwaka telekoza. Nanyiga. Abana tamanyi nnyo yonka nywanto. Omusajja enyoka y'ennywanto etena faananga ya muwala wange gwe nazaala n'ennyonso oba omwana gw'engendo yonsa. Ali ngamba abaana wano nti birimu enjawulo okuyonka okunona n'okukomba byanjawulo. Ebere balikola ki? Omwana oba omusajja yenna woba soko lindeko kanjembala game soko gyokwate. Ngenda kubalaga mu ebyo byangu kwate. Ngolagira kwani? Ngenda kubalaga. Nedda. Ngenda kubalaga. Sigala ku kamera yo. Wamagenda mu maaso. Engeri gye bali kwata. Samu. Wenga nzije ya mbalaga. Jesi mukaleka katu. Wamagira tigere. Kakati mbadde nkyabanyonnyola. Omusajja waba akwata ebbeere abasajja tebayonka mabeere omusajja tolina yonka bbeere manyi yangambako wano mbwenjala we muluma agenda ebbeere omusajja agenda kukuta simanyi kitani nga bawala balala on but amabeere is part of turning a woman on. Thank you. Nenga oli kutotya. Webale. Olwo mwana ajana kuyofe benalira galusirusi enene nilitobererera yenene naisaka ga mwa gonna. Use your tongue. Mostly. When you smoke. Olaba engeje bakomba mu bere. It's half or 3/4 to engeje banona mu mana. Are you serious? It's like 3/4 kungerije banona. Ebisingo kozesebwa ngo onune bere. Ebisingo kozesebwa ngo onune mana. Nkuulidde. Nte mana osesinga bajinonisa lulimi. Then amagujja after. Enzo kunona, onzo duko makola kiminundi ngetano nojinona mu mulundi gumu. Like that. Na yono oyonke bere olunone bere lyo mukazi ngalikawa. Ngaliliko buno buliko obwabulaka bulako obuzimbako. Senga Oliver ate fa abasajja abalina obuywato obulinga obeera obutandikizo. Kyomala bannakugambye nti ebiseera ebisinga percentage enene. Engeri gye bano kati ngagwa kati abakazi nonone bere ly'omusajja engeri gye bakunonamu gyagala bakunonemu emmana ebiseera ebisinga gyonone bere ly'omusajja. Obunyota akanyatu kumusajja naye kabeera nga ka strawberry kati kaliwe bati mundu. Nawe kabanga kali kulinga akamati. Use your tongue. Pass it around, bring it in the middle, pass it around, bring it in the middle. Give it some concentration. Yes. Ate nekirala. Kizenga ebiseera ebisinga abasajja waberanga ebiseera ebisinga bakomba emmana emikono gyabwe gibeera ku mabeere. Nawe omukazi obeera ng'oli ku nnywanto y'omusajja oyenda kwata olugalo olwo olwa wakati teekako otulusirusi tutono tuluyise ku bbeere eddala mpola slow. So
I think it's both human way. Omusajja ngeja ulikamu nga bamunona ebbere ebiseera singa yegere omukazi yalinamu nga bamunona ebbere because ebbere ekitonde tekirina njawulo tekiringa kasolo ntino Katonda yakakyusa format ebiseera singa amabere gegamu. Yeah, have I answered your question very well, sir? Thank you so much. Thank you so much. Koja batsi abaana baweeyo ka message akasembayo nga tuwindinga up ne Martino nga bo setting ka message ne Auntie Gwen. Ebigambo bijja kuba bisatu isokera ddala abakazi muyiga okusala ebyoya muyiga okuyoyota emanezo muyiga okufunza musike enfuli emisino gyamwe mugifeeko abakazi abasinga obungi emanaza mwe temwazifaako okitegeera omukazi obeeraawo ne weekwasa munange nze tebanziniriza nnyo kyova abantu obufuli bwange buli bwe butinga bonna bulingizanga komando mu kibira so emanezo muzifeeko nnyo kubaffe abasajja era ekikuleetako ekigenda omukuleesaako era agenda kubanga asuubira bingi so mutuwa nnyo disappointment sine tuwomekereza nga tumenyeddwa emitima nga musajja waffe oli so bibi nnyo bintu ebyo bibi nnyo abakyala mwefeeko nnyo muyonje ekifo ekyo n'ekirala mube ne laavu entuufu mulage ku laavu entuufu bannaye mube ne laavu entuufu beera ne laavu entuufu omuntu abanga akulaze nti akwagala mwagale so mbe ne laavu entuufu mujjewo eno laavu y'okubanga nti ono omuntu mwagala because nti nsuubirayo kiri eri yeah. All right, thank you so much. Koja Martino. Ngenda kuongeza ku kyamuganda wange Batisuma Swaga abakazi mulekerawo tulimba. Abakazi mulekerawo mubere bayonjo kye kisookera ddala mubere bayonjo ne mulekerawo tulimba okumanya n'omukazi mu buliri oli mu mutwalira mina atali kukulima mukwano ontuuse oli Masaka simanyi oli Jjenjo oli Oyima oli Mbale naye nga oli wakabayita okyege mulekerawo tulimba bwe bityo ate n'ekira abakazi mulekerawo gaba ebintu ebitali byammwe mulaavu munkuwadde Kampala Road mukwano nkwadde airport nkwadde White Sun nkwadde Waterfront nanyiyo kasamyo mmanyi bulungi mulekerawo gaba ebintu ebitali byammwe mulaavu mubeere bayonjo mubeere smart tujja bakwasaganya tuli bammwe. All right. Senga Gwen uli abaana b'obuwala n'ab'obulenzi atego abaana b'obuwala mwebale nnyo tukiriza mirimu gy'abasenga ddala bali bagenda gibagobako. Yes. Ayo Mr. Mutuzo twali tumuse mwebale nnyo mwebalire ddala abaana ab'obuwala nga bakoje bagambye muyiga okweyonja muyige engeri gye basalamu gye bamwamu emmana muyige ddi we balina okumwa emmana olina gimwotya olina kukozesa kika ki emmana erimu emmana erina engeri gy'olina ogimwamu senga n'emmana ezaabo tukazogereko nazo zimalamu nnyo amaanyi abaana abawala emmwa y'emmana osobola okukwatako sheva n'ogimwesa wansi wano waggulugulu n'okwatako amakansika akatonotono nosalako katonotono bwoti nosigazaako otudoddo tukulirira tuba tunyuma nnyo neyanziza nnyo ssebo abaana ab'obulenzi muyiga okuyonja embala akasolo mutuyisa bubi nga tubanuuna emikira webale muyige webayoza embala kasolo webale nnyo. Thank you so much. Wetunaba tukomawo kusenga tokaddako akatalekeka akabojjambolo kyeki kyenjagalo ku mulundi oguddako kunnyonnyola akabojjambolo ke kaki tujja kuba tukunnyonnyola lwaki obanga ogenda okukisenga omukazi nga muli mu sex ajjawo omutwe bwati lwaki woba ogenda omukuba finga nga muli mu sex anyigawo amagulu bwati nga tayagala omukwateko naye bw'osalayo osolido n'agaziya ebyo byonna mu episode eddako DJ Sinabi yenze ate mutya zino ensonga tuzisaawo si kubawemula naye okubayigiriza because teri agenda kibagamba abamu temwakola nabasenga munatusonyiwa tetulina kyakkola MC Martino bless yourself. Auntie Gwen, thank you so much. Batisuma Swaga webale nnyo bale ddala. I want to salute out to Batisuma Saga family. I want to salute to Sakata Vibes Podium. Sabasaba UG ku YouTube yo tewerabira big myself Sam Sukwe King Martino wasibuda abantu zende mu mudo enga yaliranye senga kenyizo baga mwena sokera dalo beba zo tulaba mwebale nnyo musigalenga mutulaba mu liking ebintu byaffe musigalenga mutulaba mwebale kwagala Sakata Vibes mwebale kwagala Table Talk. One love my brother Batisuma Swaga long time veteran sister wangu muzukuru wankali kati tukola Table Talk oli muganda wange onsubalaza Samu Sukwe King my brother nkwagala nnyo manyi ga mugongo nkwagala nnyo DJ Sinabi tweyanze nnyo tweyanzege man
sina bigabo bingi just ndi mu vibe ndi mu mood bigabo byetogedde tujja bakolera episode eya MC Martin Norbert Simaswaga Samo Suko ne Senior B nga tubanyumiza bizibu ki byetusanze mu ndongo ebizibu byokka nga tutandika endongo Matino yali yebaseko mu motoka ne mutwale Kampala ngavira mu kubayita. Thank you so much for watching. Subscribe, share. God bless you.